tagikwata kati gobayo lubanyuma logende bunyunyula mamika kandi usanze bizibu to nabakulayira abantu bagamba ate mu mwenyine abali mu government mwe mutululugunya obutambi bungi bona bagobere mukutu gwangulo kwa ku media olongena kukubira video z'abataka abeka sanje na kigga obule bigambo bayogedde bannange gabakaabo nabakulembeze baga nti byatutuukiridde wano wabadayita mamika kandi ebizibu by'ettaka mugenda bikola mutya walo nabo bebasiba nafunye report nyingi binabaddeyo nti walo muntu nabamu abali makomera nga baba bayo kulwanyisa ababaka amataka nga babateekako emisango gy'okubatta abantu bali makomera eyo bambulidde bandopedde baddipisaabo security ya Masaka district yekubana ate n'abasaatuusi ne basiba abantu ku mataka kati walo fayire abamu nga bali makomera babateekako gyakutta amazima ga Katonda ali mu ggulu nga omuntu tattanga ko muntu naye nti abadde alemesa abasaatuusi okutwala ettaka nene babagulako emisango gy'okutta amazima ga Katonda nga ne poliisi ekimanyi ba CID bakimanyi nga n'abalamuzi bakimanyi nti abantu be basiba byanfuna kugamba bwenjogera ebintu bino okusinzira abantu bebugakata bambulidde nkaaba n'amaziga kugamba omuntu ali mu kkomera nga banoonya bamukwata bagati ono yetta omuntu kuba omuntu yafiira mu kitundu kyeyo kubanga abalemesa okubba ettaka mamika kandi olusozi luno ogenda lwaŋŋanga otya okumalawo ebizibu by'ettaka mu disitulikiti eyo Masaka. Muganda wange neyanziza mpozi kansooke okuddako kukabavubi katono. Muganda wange Lubeezi webale okwogera pakati mmwe nze mbeesiga kubanga weewaawo erinze jjajja bwange naye ate saakulira ku nnyanja kyova olaba siisaamu maaso omuntu enjogera ye ng'akijja ku mutima. Ensonga y'abavubi nze nandisabye gavumenti ya Uganda erowoozeeyo ekintu kimu ng'ekola ebintu bino. Bw'oba omuntu omugaana okukola ekintu ky'omusanze akola kitegeeza omuteereddewo engeri endala kituyita alternative. Gwe bw'omugamba nti mulekeraawo atulese abantu amaato mu kifo ky'ekikumi oba ebibiri oba buli muntu eyanditandise n'ateekawo eryato mu busobozi bwe n'afuna looni nga bw'asobodde ogifuna n'ateekawo eryato nandibadde ndowooza bw'oba omugaanye nti togenda mu kuvuba otaddewo enkola endala egenda okumutaasa asobole okuyimirirawo n'amaka ge. Mulimu abantu be natuuka ebukakkata ekikoonoka eyo tebalina nsuku tebalina ensuku olusuku lwabwe ennyanja kati gavumenti zo kyenandirowoozezza tutandika okuregulatinga engeri abantu bano gye basobola okubeerawo nga teboonoonye ennyanja ate nga nabo ebiseera byabwe eby'omu maaso tebifudde oba tebeenye na kwedima mu nnyanja olw'okuba nti banyigiriziddwa ekisusse. So nze nsaba tugenda kubeera n'enkola nnyingi mu disitulikiti yaffe era nze ntunulidde ebintu bingi njala nnyo okuleeta alternative ideas ezigenda okuyamba abantu baffe naddala abo abanyigirizibwa kubanga bwe tubakaleete ennyanja agivuddemu kitegeeza tugenda kulekayo babale kakitegeeza bagenda okukola ebintu byonna ebisigadde balina okutusupplyinga emmere y'ebisolo n'ebirala kati bantu bawe ebisolo abali ku lukalu tubawe embizi tubawe enkoko balunde tumanye nti nabo weebali naye tebanyigirizibwa nnyo naye ate nabyo tebizze bwe bizze ate muli bireese nabyo nga byangerigeri ate tebituuse na ku bantu abo ate bijja ne babitikkula wali ate ne biddayo okitegeera bizzeeyo ate oluusi mu kibuga. So mu mbeera eyo nze bane ndowooza nti abantu bafaabo. Ekyokubiri tulekeraawo okuyisa amateeka nga tulinga naffe abalowooza nti betugayisiza si baana b'abantu. Embeera ey'okunyigiriza abantu abalala nga ffe tulowooza ffe tuli banjawulo nnyo kubanga ssente zetufuna ezo ziri awo oluusi ziringa ez'obwerere nnyingi nnyo naye tumanye abantu baffe bali abali wansi be bavaamu omusolo be bavaamu buli kimu naye bwe tunaaba tulugunye nnyo olw'okuba tulina obuyinza ekyo tekigenda kukola. Nze munansonyiwa nja kubeera nga ekituufu nkiyita ekituufu newankubadde mundaba nze ndiwo NRM siinaamu yadde n'akasaayi akalaga nti siriwo NRM naye ekizibu kiri kimu kwogera bituufu ate n'okukola ebituufu. Nze ndowooza nti NRM abatuufu tulina okukola ebituufu era nze mbadde nsaba nti ab'amagye muleme kukozesebwa bantu balala ate pulezidenti ebintu bino ebimu tabimanya tabimanya. Singa abadde ababimanya abantu bano bandibadde tebeekola buli muntu ayagala kukola
oli ayise kiragiro ne kikolerawo ku naku naye wali abantu eyo ku ground eyo ku myalo mu kulubezi kimubeera wali abantu abakozesa amaanyi nga baagala kutulugunya bannaabwe ku myalo ng'ayagala avuba omuntu atya era eyo mujja kugenda okukituusa nti wali akiri emabega ayinza okuba si President Museveni sinajja n'omuhoozi naye nga wali ali emabega eyo alaga bali nti ekiri eyo nedda abantu balina okuvaawo ne tubeera atiisi omuntu omu ennyanja bwe bali tewalina gwe baagiwa muntu mulala naye waliwo abantu nga baana bazaale ba bitundu ebyo nga basuubuzi b'okwo be babeereyo ne batulugunya abantu nze mbadde ndowooza nti gavumenti bebanga leeta naye n'ekirala abakulembeze lwaki tebabeera involved yes kati ssentebe wa district n'atamanya mwami Batemyeto tiyamanyi nze kakande omulonde nange saabimanyi jasi kuwulira nti awo nabiwulira ku butambi nga bufulumye ku mikutu ekyenjawo nti awo mukulu yabadde ku myalo n'abagamba amaato 6 go galina okubeerako naye naffe tubeere involved ate ebirowoozo byaffe babitwalenga nti nabyo bikulu kubanga naffe tuba twalondebwa abantu ekyatiswaze ekkulembera abantu batalina mirimu kakati ffe oyagala obubbi bweyongere bijambya so embeera eyo bwebanga twagala okugimalawo n'abantu baffe tulina okubaleka nga tubawadde alternative businesses zibagenda okukola bw'oba ogambye nti ababawo akakadde bakabawe ate nno baleme kubateekerako bukwakkulizo bungi neeyanziza ekyobuvubi nze nkakasa ne kanso yange kubanga ffe tutwala emyalo egisukka 8 mu disitulikiti y'e Masaka kitegeeza tulina okutwala obudde okuyiga ekintu kino kye baleese bwe tunaaba nga si kituufu tujja kutegeeza omukulembeze w'eggwanga ekituufu ekiri ku ground abantu bano baamulonze ku luno luli twafuna obululu nga buli mu kanaana ndowooza president bwe yafuna mu Masaka district yafunye 1.5 nga Kyagulanyi alina 9 olaba ekigambo ekyo abantu basazeewo ne bagabika bamulonde kakati ate kijja ate batandika okubatulugunya babagoba emisinde abantu betubadde tuzizzaawo nga bakomezaawo omukwano ne president bana ab'amajani gwe bakolera boke nyini balowooza nti ebintu bino bagenda kubeera nga ate tugenda kunyigiriza bannaffe betulina nze mbasaba abakadde bange mwe n'abatuwuliriza n'abatwala ku mitimbagano nsaba tubeerewo okuteesa n'okukkanya buli nsonga yonna egenda okuyamba abantu tugenze ku nsonga y'ebirinzi ekintu kino nakiwulidde nga baŋŋambye nti owekitiibwa bamulanga Kisempijja ayinayo ettaka kituufu eyo ayinayo ettaka naye sirina eri essomero waliyo ettaka eyo bw'oyitaawo wennyini nga kusomera okkirirayo eyo emmanga waliyo ettaka era abantu balimanyi era bwebabuuza nti ettaka lyabamulanga basobola okutwala bulungi ne batuusa bo balimanyi nti ettaka lye lituufu yalifuna naye lino eryogerwako ery'essomero njagala kubuuza owekitiibwa minisita ofuna otya ettaka n'olitwala ne balikuba n'olugamba nti lya gavumenti nga liriko n'essomero nga naawe okiraba ate ng'oli mukulembeze ddala wakozesa woofiisi yo kubanga bw'obuuza abantu bakuga nti yalifuna mu myaka g'23 nga yakafuuka chairman kuba 21 lwe yayingira entebe y'obwa chairman kijjukire bulungi kwaliko omugenzi Kasozi mu 96 najja 21 siweewo n'abeera 21 216 awo mwami Kalungi n'agikwata 211 nga mwami Sempijja agenze Bukoto East yali agenze mu Kalungu East so kitegeeza ettaka lino yalifuna ng'akimanyidde ddala bulungi nti lirina essomero kuba essomero lino lya gavumenti si lya private Green Valley lya gavumenti kati nawulidde nti n'ekisaawe nakyo kyagenze ekitundu kyagenze kubanga ettaka eryo ne disitulikiti yennyini ebadde epulani na kuzimbako staff quarters kakati ndowooza owulira ekigambo nti ettaka obadde olimanyi bulungi Honorable Sempijja nti ettaka lya ssomero gwe nojja n'ekisaawe ate the moment bweribanga it was a public land ne bazimbako essomero kitegeeza eririra salawundi lyonna lyafuuka lya ssomero situmanyi eka ziriwo naye bweribanga liriko property ya gavumenti era lyayo kakati ate gojja otya n'olifunanga n'essomero lyalyo essomero lyo n'olijjako ettaka lyalyo ebintu bino bibadde mu Masaka emyaka 10 egiyise abantu babutulugunyiziddwa ku bibanja abantu bagobeganyiziddwa
olw'abakulembeze obuteefiirayo naye ffe abazze simanyi naye ffe tetugenda kukkiriza ebyo naye ekizibu kye nnalabye kiri kimu enguzi eyitiridde ate n'abakulembeze okwegabira ettaka bennyini kati eno tiyalifuna nti kubanga yali muntu wa bulijjo yalifuna kubanga yali mukulembeze yakozesa woofiisi ye okutwala ettaka lya gavumenti lyennyini. It was a public land. Teryali n'abantu badde bakimanyi era abantu bwe babuuza bakugamba nti ettaka eryo lya gavumenti n'essomero lya gavumenti naffe tulikozesa nga tumanyi nti lya gavumenti kati ate ye agize n'agamba nti ettaka mwe muli kimanyi nti lya gavumenti naye gavumenti gye mubadde mumanyi bulijjo yenze kakati ate awo tulina okuddayo era nga batugambye tugenda kwogera nja kufuna nange obudde nange njogere n'Oweekitiibwa Ssempijja kuba nze omu ku basikaabi era naye saagala kusanga mirerembe nti siniya wange ate yavaako emirerembe egigoba abantu kale abantu bano bayinza okuba nga tebaliiko makubo matuufu nga beesenzaako ku ttaka ng'ettaka lya gavumenti yaani si be bantu kakati abantu abo balina okumanya nti ettaka lya gavumenti bo liweereddwa gundi bw'aba yalisaba mu makubo amaki naye tosobola kusaba liriko ssomero nze wale yange kasita baŋŋambye nti mulimu ekisaawe ky'essomero kigenze ewabadde wagenda okuzimbibwa staff quarter ate nabo batuttewo sebo Oweekitiibwa Honorable Ssempijja nkusaba ne oba walifuna mu butuufu ensobi weeri era ndowooza ebintu bino nze sigenda kusooka kubyogerako nnyo naye katulinde nja kulaba omubaka wa Parliament wa Bukoto East kubanga abadde twogera nga tugamba abantu tulina okulwanirira abantu tulina okulwanirira ebintu bya gavumenti ebibaddewo nga bwolaba ekyebibira NFA tugyebaza yeebale nnyo abantu abawadde ebibira yeebale bw'otuuka emakonzi nasanga nga bakutte omusajja atemye omuti nti agenda kwokya ki manda naye era nga omusajja omusirikale amulozeemu emundu wa NFA amugamba kiki ne mugamba sebo n'okutte waki nti abadde nange ne mugana emusajja gwe lwaki otema emiti gino naye tuba tukyali awo nga mpulira ate munda w'ekibira waliyo greda esigula n'enkonge kati nenyingirayo ne mubuuza njagala omusirikale jangu sebo greda eri esigula enkonge noona atemye omuti ku nduli bonna ani akungudde emiti gino obulungi kati ng'oli ye baamuwa yasaanyeewo ekibira ono atemyemu omuti wadde agenda gwokya banda eri kitali kituufu naye ye atemye gujja kuddawo mu future naye ate oli akudde n'emirandira gyonna gikoze eki tubeebaza kati nabo aba NFA bakoze bulungi okuwa abantu ebibira ne basaanyaawo ettaka lyonna ne basaanyaawo ebibira binnansangwa ne basimba emiti naye nga bano abatemamu omuti ogw'amanda babakwata ne basiba tubeebaza tetulina nnyo obuzibu nabo naye mbadde ndowooza nti mu nkola entuufu abantu tebabasiba babaleke nabo bateme emiti bo bali bwe basimba emiti naye bano bateme gwate lwaki bo basiba nti naye nga ye atemako nduli ye ekikola akireke gukole ki so nsaba mwami byensanze bingi naye ngenda kolagana abakulembeze bano bamwami Lubeezi bakansalazi bange nze tugenda kubeera ku ground 24/7 okulwanirira abantu baffe kubanze mbadde ngamba abantu nti mulonde abantu abaliko akakwate ababaka ba Parliament abasinga obungi badde bajjaawo naye nga tebatuliko kakwate oli n'abeerawo n'ajja n'atwokya ssente n'atwokya zaatwokyezza n'agenda ekisanja kyonna toddamu mulaba akoma mu kalulu naye kati saawa eno twalonza kati ku level yaffe eya local government twalonza abantu betuli nabo era tugenda ekirala ekibaddewo nti abakulembeze era be babadde bakuliramu okwata ettaka ate ne babonyaabonya abantu era ebirinze eyo ogenda kutuukayo nga abakulembeze ababadde ku district abamu balinawo ettaka lye babadde batwala n'ebibanja wibali musajja Ssenkungu wanange wayise entalo nate emyaka giriko waggulu andika esinga yawansaabu mwenda okuyozayoza kansala bulungu nti akalu okuwangula bwa kansala abaana babadde bakyogera ku mugulu gw'ekyenda mukaaga nga beekunga nitubeere ku nguudo nga chairman aleeta embuzi abaana baagala fiti tukomyewo tubanyiga bannaabwe baliko era nabo batunuulire mwami Kakando badde okugira ku nsonga y'obukulembeze obugenda okujja okulondawo weerosibwa tweyanzega ekyamazima nti ffe tutunuulidde ekintu kimu abagenda okuweereza
si kintu kubaka twetaaga nze mbutufu mu NRM mwenva twetaaga abakulembeze abe NRM naye era abayina ensa nja kusaba abantu baffe abali ku ground tulonde abakulembeze nga oyo omukulembeze ataakutunde omukulembeze atagenda kukola ndagaano ku bibanja nga akoze astampinze endagaano 3 nga zonna zitunda ekibanja kimu omukulembeze oyo atagenda kulya nnyonguzi omukulembeze oyo yeetegese okulwanirira abantu bekati nga bw'otunulira kati ebirinzi n'ewalala tulonde abakulembeze abalirwedde okulwanirira abantu okutulwanirira njagala okulaba nti abakulembeze betufuna beeteeseteese bulungi okutwala ebyalo byaffe kubanga muganda wange bwekumbule mu programu yaffe eya district twaga kuzimba Masaka empya eri Masaka gy'obadde omanyi twagala abantu beegombe okuva mu site eno badde mu kyalo ate era nga bwe kiri kwati ku mwanya bwe batwegombye kubanga ffe eri ebizimbe eby'amaanyi bisituka njagala amagombola gaffe gano agatannalima mwanyi bulungi nga buwunga ne bukakkata bakyabulamu kale abalina ku ttaka okwongera okulima emmwanyi naye twagala bassentebe abatunuulidde ebyalo byabwe okuvaayo era bwe mulaba nammwe tolonda ssentebe nti kubanga awangaaliddeko nnyo emyaka mingi mulimu n'abakulembeze nze kakande gwe gwasoose okwesimbawo bukyanzaalibwa nze nali seesimbangawo yadde era mwami Kimuli yadde akyogerako ndi musajja ateesimbangawo yadde ku LC1 wadde obakalinda lusi naye namugamba nti nze saagala LC1 nali njagala LC5 era nagifunye kakati njagala okulaba nti n'abakulembeze baffe bano abali wansi bye tugenda okutambulirako babitambulirako ekirala twagala okuteekawo enteekateeka y'ekyalo kyaffe kye tuyita a model village buli gomboola nga zirinaku model village ezitakka wansi wa 20 ng'ebyalo ebyo bw'obituukamu ekifaananyi kikuwa nti abantu bamuno beeteeseteese bulungi balina emmere ebamala amazzi mwegali amayonjo ebyobulamu biri bulungi enguudo zaabwe ennungi kubanga tugenda kukozesa nnyo enkola ya bulungi bwansi nze ni mwami wa Ssaabasajja Kabaka era ewaffe kugomboola naye kyengenda okukola nti enkola ya bulungi bwansi nkimanyi bulungi ndi yeyina okutwala eggwanga lyaffe mu maaso era ngenda abakulembeze abanaakunga abantu baffe okwenyigira mu bulungi bwansi abantu babatunuulire ennyo eyo abadde afaanana atya omukulembeze tolonda kinyumu nti olw'okuba embuyaga weeri oba kino weevu weeri nedda tulonde abantu abo bennyini abanaatugatta abantu abanaasobola otukumaakuma nga tulina obuzibu anaasobola okugonjoola ensonga ng'ayimirira ku magulu ge abiri kaakati nno kino kikulaga nti toyina kutunuulira kibiina kya bufuzi kati kweru si 1 naye nga nze mbagamba nti abantu baffe ab'NRM mwetegeke enjeyo temuyimirira tulina okwera okulaba nga ebintu tukyezza naye we mulaba nti waliwo omukulembeze omulungi temumufiirwa olw'ekibiina ky'obufuzi kye mulonde abeere atuweereze kubanga muntu waffe atali ku kyalo kyaffe tweyanza nnyo Mwami John Kakande bebazifo byonna ebisalira nga babateeka bbali nga bagamba nti abo bamanyira byabwe bububi tebaasoma tebamanyi kusomesa baana ne bakizuula mu Lubezi Owodde maama we yali single mother ate Lubezi bayogedde ekigambo single mother nenzijukira ku mulembe gw'omugenzi Jjuuko twabeerangayo nga abamayiminga akayimba single mother abakazi abalabirira nga bafuna ssente nga ndaba abantu babawa nnyo ssente bukakkata eyo nga era abakola kaliyoki bagandi ogende bukakkata era mbu nga waliyo omukolo saba akayimba ka single mother abakazi abalabirira abaana baabwe kati kumbe abafuwanga ssente ne mama Lubezi yabeeranga omu era nga bw'oyimba inginga muntu ebukakata nga ndaba bafuwa nnyo abantu ssente nga ndala abo osanga esajja lyesibe Gomesi single mother abakazi abalabirira abaana baabwe nga ndaba abakazi b'ebukakata eyo bawa ssente nnyo bafuwa nnyo oluyimba olwa single mother by the way ninakigobera ku mulembe gw'omugenzi Jjuuko nga era abantu batoola nti nga baasoma njeka tutunulire kyo kiseera omuyizi okufuwa engombe kolokota ensaka kati abeebukakkata Balubezi bali wano balina omwana we Lubezi waabwe Lubezi waabwe bw'ogenda mu kyaki Lubezi gyali emmengo omwami wa Kabaka Lubezi gyali abavubi Lubezi gyali kino kyekiseera kalakata ensaka engombe omuyizi gyafuuwa ng'amaze okukwata ensolo ategeeza mukazi we atereze entamu okufumba kutuuse kati abeebukakata bafuuwa kalakata ensaka Mwami Kakande
njagala okusooka okwebaza abasinga maathe mwonna gye muli abakutukuza. Nze maama wange ye yankuza yampeerera nenfaanana kino kyendi era nange ssebo omwami Lubeezi tolowooza nti nze maama wange era abantu bakimanyi bwe twava bwe banangirira wali mu Tale Center natwatuukira wa maama okuwoza olutabaalo era ab'Ekyanjovu njagala okubebaza mu ngeri y'enjawulo awo basooka okubeera ne bukya mpaka ku makya awaka awo ewa single mother. Maama wange nkutumiddeko omukyala Luyiga Rosemary, omukyala eyatukuza abaana be bonna, weebale nnyo okutugunjula. Kakati ndi ssentebe wa district, omukama yeebale akutukuumire era akuwa obulamu. Ekigambo ekya Bukakata okufuna ebifo eby'enkizo, Bukakata nakugambye nze we wali ensibuko yaffe wali Essunga. Kati nkyenkakasa obulungi naye mu bino ebifo ebya district nyina ba councillors 18 kyekyondooza 18 bwo tulinako abakadde 2 abaliko obulemu 2 kuliko abakozi 2 mukaaga n'abavubuka 2 gwe 8 ogutwakusanga special interest groups. Kakati so tulinako abakansala abalonde ono balivaayo 2 e Bukakata, e Buwunga wavaayo 3, omwami omu n'abakyala 2, Ekyannamukaaka wavaayo 3, Ekyesiiga wavaayo 2. Kati bw'otunuulira ebifo bye tulina okulonda ebifo biri 4 byenyina okulonda 5 vice chairperson wa social service ndowooza wa finance ne production so ebyo bifo byenyina okulonda n'enkiiko ziri zi committee. Naye ng'omwana akuziddwa obulungi nja kugoberera nnyo era nayise abakulu bano bampe CV zaabwe. Sigenda kumala galonda kugolonomola kifo nkiwe n'omuntu atajja kukisobola naye nga kye tebeerabira nti buli gombola ino omugabo omuteeko gwayo. Yes, nze bwe nasuubiza abalonzi bange ne mbagamba bannange buli gombola ina muki omugabo wadde nva Kyannamukaaka naye ate siri ku migabo gw'Ekyannamukaaka nze ndi waki wabonna. Kati Kyannamukaaka ebeefuna town council omugabo, tugenda Buwunga neefuna omugabo gwayo, tugenda Bukakata neefuna. So waliwo n'ekifo ky'obwa speaker n'ekirala. Ebyo byonna migabo migabo giri awo. Kakati kitegeeza tugenda kutwala obudde ne bakansala bange ate tugenda kusooka by the way nakino kankiyogere na wano nze okulonda obukulembeze bonna n'abalala bonna tuteekwa kusooka mu retreat at least 2 days. Yes, mala okutuula n'abakulembeze bano abasinga obungi bazze bapya bamala tufune abakugu bamala okutubulya buli omuvunaanyizibwa basooke batubangule bati tulagenda kwerinda action nga tumaze okulayira n'ebifo tugende mu retreat ndabe nange mbatunuulire siwe waawo anja kuba ndaba nti kakati ono omukulu Lubeezi ajja okusinziira bwagira bwati nono machul yavuddeeyo ne mukulu gundi ne mwami bani bonna abazze basebwana naye kati jukya tuli bangi so bajja kunsaasira nenja kutwala obudde ate nga bwe nsaba Mukama naye angayidinge kuba bwe baali bankwasa ne bambuuza kikyokola bannamawulire kyogenda okukola nabagamba nti ngenda kusaba Katonda nti nga bwe yagawa Solomon amagezi nange agampe nkulembera abantu bange. So Katonda wange nja kumusaba nti nkulembera kyokka ate seerabira nyina okufuba okulaba ng'abantu ab'enkize bwe tuyita ba stakeholders mbeebuuzaako okusinga be bamanyi abantu bano okusinga bo bajja kutubuulira. Twagala tulonda executive nga teri muntu n'omu yadde mu kanso yaffe agenda kuga nti mutuufu ono alondeddwa bakoze bubi. Ekyanyambye tetwafunyemu bakulembeze ba councillors bazze nga bakiboggwe bonna baki basaza kimu. Naye njagala okwebaza nti nze ngenda kugabanya nga omuntu naye ate tebeerabira nabo bennyinja kukolagana nabo gwe kiki kyosobola onoosobola okukola kino kati yambuulire. Mulimu abantu ajja kuga nti muzibu totompa kifo nze nazze naye nze njaga kuteesa buteesa kubanga waliwo omusajja wambuuza naye gwe netubeera mu kiiko lwonna notabako kyoyogera lwaki gubeera ng'osirise naga nti temunnenya mu nkiiko wabeerawo aboogera ate n'abawuliriza
kati nze mbeera kubawuliriza kati n'oli ayinza okujja ndi mu kanso ojja kubeeranga kubawuliriza oba kubateesa oba kubaweereza so basuubire engabanya ey'ekyenkanyi mu bukulembeze kyokka Kakatta teyeerabira nti eyasuubizibwa ekifo ekyenkizo. Toyanziza nnyo toyanziga tuliriza oli ku Impact Radio Lwasa. Njagala ekigambo kyogenda okwogera nga wendi ne bwe naaba siriiwo kyogere kati ekizibu abantu baffe mu Uganda ekizibu kye bayina naye nze ndi muntu mwangu abakolaganyeko nange bammanyi era mwami Lubeezi mujje nga muri free nze ndi muntu omwangu akolagana n'abantu naye ekigambo kiri nti byoyogera nga wendi byogere nga sikola ki leka kuwoza kisaawo kyataliiwo wadde era ne wampulira nga nzija wano sina muntu gwe neesimbawo n'omu gwe nayogerako kibi era sirina mukulembeze yenna gwe nsobola kwogerera kibi kubanga bino ebintu bitattana amannya g'abantu naye ate nze njala nnyo tukole ebituufu era nja kukola bituufu n'abantu bange tutambule bulungi ate mpa ekitiibwa buli muntu. Mukigale Kisemalemba akutumidde nga bakwinamu essuubi omumanyi mukiga mumanyi njagala ku even ne Nuruddin Kayembo we Bukakata naye ne mwagala nnyo sebo ali ntuma nsambu oyo ambassador tulitegese ebintu bingi ebyokulya bannamasaka nabadde naye ku mukaaga wano era yansuubiza programs nyingi zetugenda okukwatagana naye n'omulongo sala babiri ekityo tutegese bingi kyokka sijja kwerabya ne mwannyinaze Nalulejo Wanita era tugenda kukwatagana naye byonna bikyali mu process ayina project yali yasaba era waliwo ne project gyaliko kati gyaliko gyakyamaliriza naye weneebegguse era tujja kutambula fenna mpolampola era musabira mukwano gwange tekigaana asigale mbalonzi tomanya kuba bolawa history waliwo president omugwe mumanyi nga yavuganya emirundi gyonna nga tawangula naye olundi gwasemba nawangula ajja kutambula era waali agenda kukola ebintu bingi nnyo waali nnyo era ne project gyaliko kati bw'anaaba eyise bulungi kijja kutambula essomero ery'emikono bingi kati musabe abeereko otavamu abeerenga ntamu naye nga nsaba abalonzi baffe batusuubiremu bye tuteekeddwa okukola waliwo bye tuteekeddwa okukola ffe ng'abakulembeze naye ate waliwo bo bye baagala tukole ebimu nga mu butuufu tebiri mu busobozi bwaffe era tebiri mu agenda yaffe naye tujja kugezaako bye baagala tubikole kyokka ne bye tuteekeddwa okukola babisuubire tugenda kubikola bulungi n'omutima omulungi ate n'obuweereza obw'amazima. Tuyanziza Mwami Kakanda gamba ate jjajjange